Embeera ya King Sheebah bikaabya amaziga bamwongeddeyo Mulago byonyuma obyerabiddeko byonna mbikuleetedde maaso awo. Mukunja akawangamudde muganda King Sheebah agezezaako okuba nga amwegayirira nga kw'otadde ne ttiimu King Sheebah byonna mbikuleetedde maaso awo binyuma obyerabiddeko. Wasuze otya wasibye tagwere n'omulungi ampuliriza all channel media kwoli subscribe for more updates, like, share and comment. Teweerabira okunyiga notification bell obenga notified bwe nteekawo video empya. King Sheebah yafunye obulwadde obwamututte ku kitanda nga essaawa zino ekitanda gy'abadde yatwalibbwa bamwongerayo e Mulago nga balemereddwa olw'obulwadde obumuluma essaawa zino. Mukunja ayongedde okwogera biki ebiviirako King Sheebah okumuluma oba oliawo n'okumwongerayo e Mulago. Bwe batyo mikwano gya King Sheebah abafaani abaali bavumirira Mukunja nti alyako King Sheebah ssente abaali bamugoba n'ebirala byonna beeyongedde okuba nga beegayirira Mukunja amusonyiwe amukomyewo amujjanjabe. Byonna mbikuleetedde maaso awo ogenda kuba obyerabirako naye musonyiwe background noise. Obulwadde obwo yafunafuna yali muntu atagenda nnyo nga obulwadde bwe tebumutuusa ku eyo level nti ate bamutaddeko eccupa ate ali admitted ate biki okategeera. So abantu abatalwala fena tuba tulina okufunamu okutya ttaano naye ate era tuba tulina okubikwasa Katonda kubanga yasinga mu buli kimu mu byonna yasinga boyi okategeera. Obulwadde Facebook ndabye yakutudde ekigambo atemye ekigambo King Sheebah ali lubuto wololodede kati bw'aba ali lubuto tolina kikuliriza nnyo tokiremerako nnyo togifuula nnyo poyi nti obeere ku ekyo ali lubuto. Bw'aba ali lubuto kyogamba yasoose okuba olubuto. Abantu bangi abali embuto nakati naawe wenyini akomerera ennyombo ali lubuto banaye mutema ekigambo ddakiika emu bweti nga omuntu bagambye omuntu ali mu mbeera bweti mwe muba mwakozedde okunoonyereza ne mufuna conclusion. Mu okunoonyereza kwammwe tekwetaagisa na kwebera muntu oba wanoonyereza dda. Tunuulidde ku Facebook n'engamba banaye abanoonyereza b'oku social media nga banguwa naye nga n'oyo agamba kyokka ekyewuunyisa ndabye comment ezisinga ez'abakiremezaamu nga bw'ali olubuto z'abakazi naye nga nza n'olaba komenti ng'alinamu naye akabuto ka nnaku 2 kubanga musula mu bwenzi musula nammwe mwepiikya ttaano. So oba ali lubuto oba tali ekikulu let for the life getting olabwanga munna ali mu mbeera enzibu gamba bugambi Mukama yamba. Nange mba n'obusungu ttaano olowooza lwaki nange wano sikuumye busungu banagenze kitunulira mwana nga n'obusungu bwe tukuuma ttaano kubanga me I was for the talking nga njogera n'oyo boy oyo pasito omulenzi oyo muganda wa Sheebah bambi abadde nga amukwasaganyaako. Namubuuza embeera eri etya nagamba Mukunja tusonyiwe awaasobata tusonyiwe muganda wange omwana oyo Sheebah adde mwakola emirimu gye nga we yali akola. Namugamba no nze newe mba mbasonyiye era asobola okukola emirimu gye ng'oli eyo naye nedda Mukunja watandi wati konze ye muli mu mbeera ki nti Sheebah mulwadde nange mwenyini ndi mulwadde kati nembigattagatta ne ŋŋamba ajjanjaba mulwadde ne gwe bajjanjaba mulwadde ki ekiri eyo ttaano. Ne mubuuza ki ekimutawaanya nze mu kwogera nange yaŋŋambye nti King Sheebah abadde ne ssenyiga omusujja n'omugongo. Ne mubuuza mwakanona eddagala emirundi emeka okuva kubanga nze boyi buli kimu mbadde nakivaamu nze nasigala mu zihaso zange endala neetikka ekintu nga woneetikka ekintu n'otuuka n'owulira ng'obuzito buyitiridde n'ogamba naye obuzito nga bungi ebivumo nga bingi abawabuzi nga bangi abakambwe nga bangi abavumi nga bangi nga kasita omukulu yeri bubabababa. Mukama bwe mba sirina kye nakola mu ggulu oli nsindika mu geyeena bwe mba nina kye nakola ttaano olimpa empeera. So Kasule nsanso okulaba Lydia Nabbona nsanso okulaba muganda wa Sheebah mukunyinyonnyola yaŋŋambye baakagenda omulundi gumu okunona eddagala bwe kyanga bava eno Madubala nsanso okulaba kitange Madubala janguuko wano taata ye wawe nkuyitira Madubala ku guesting request ndudde okuwulizaako kiganda kyange Madubala sindikawo guesting request nkwe ndudde okuwulizaako simanyi na biki byoli nze we yabadde annyonnyola yaŋŋambye baakanona eddagala omulundi gutya
omulundi gumu. Nengamba how is it for the kijja kitya ne mugamba baba waddagala ki nangamba batuwaliri eri obuliri bye tutayagala kubeerako buli kadde bye tayagala bye sagala nnyo buli kadde banga mbyogera ne mugamba kati mu nju gye muli gy'ogamba gye musula mu nnyumba gy'oli nti pasito gwajjanjaba oli mulwadde ne Sheebah gwajjanjaba mwenna muli balwadde amira ddagala ki ng'oggyeko liri nangamba nayeeyeza netetenkanya ne mugulirayoko wano ku Bukerenda ku kiriniki ne ngamba no ne mubuuza kubanga ajjukira we twabeeranga n'oyo King Sheebah ng'oggyeko eri eddagala era yafunanga obwo obulwadde kati twafuna obuzibu ku bulamu bwa King Sheebah oyo nti nga n'omugulira obugulizi bino bye mubeera waka nti Sheebah alwaddemu noga ki ekikuluma mutwe gunnuma noga oba kwanze nabeeranga n'obukerenda bwange obwo bu edekisi simanyi painkiller simanyi twala tugende panado kati ngera waagaira mbu omutwe yegunnuma simanyi bikinga muwaayo ka panado kange naye oluvannyuma abasawo batugamba ekyo kikyamu nnyo kakube mugulira ddagala okusinziira ku mbeera gye yalimu nga batugamba temulina muwa ddagala lyonna yadde mugulira obwo obukerenda bwogenda mu kiriniki nti batuweeyo edekisi mubimanyi ffenna bwe bulamu bwe tubeeramu bakyali bange nammwe kye mulimu eyo mubeere waka ng'omuntu omu yagulayoawo obukerenda bupanado n'atabumalaawo kati wabaawo alwadde bwe mugabanagabana so nange nali nkikola sawo ne baŋŋamba ekyo temukiddamu buli ddagala erigenda mu mubiri gw'oyo omwana okusinziira ku bulamu bw'embeera kwe bwali bwatuuka mulina kusooka funa recommendation kuva eno gyajja eddagala era kyekimu ne ku kye mwalemerangako nti Sheebah agende ku family planning nayo baagitugaana taata Bukutu nsanyusa okulabako emuso w'ensasagge so nga batugamba bo be balina omukebera ne bamanya nti atuuse okufuna family planning era n'ekika kya family planning erina okukwatagana n'omubiri gwe n'eddagala ly'amira John King nsanyusa okulaba tolina kwerabira nti bino ebisinga ndowooza Sheebah yalina n'obinnyonnyola ensi era kyokulaba nali nagamba pasita newankubadde nti wabaddewo obutakanya ne muga at least weetaaga Sheebah anti Sheebah omukyalo oyo w'okumubalaka kuba John King yawayo bro ye yatwala ani John King yo yalina akayimba akapya video yafulumye njagirabisaamuuko bambi boyi wange nnyo anti Sheebah yatwala omwana oyo ku ddagala byonna yabimanyi nti ku ntandikwa Sheebah yali amira empeke 14 ku makya ekiro 8 kubanga kwalingako liri ne kubaako then TB ne kubaako infection ne mubaako simanyi mu lubuto byali bingi ttaano so akaseera katuuka awo nga tewaliwo lugezigezi lwe tusobola kukola mbu tugire olukujjukujju tuguleyo ku bukerendakerenda awo ttaano era ne family planning twagiyimiriza mpaka kati we mutwala bamukebereko awo biki naafuna ddagala nga balina eddagala eddaali ebamuweerako ng'omuntu lyalina okumirirangako era omusawo yalimuwa ebyo byakaabanga nti olubuto lugira ne olubuto lumuluma olusujjasujja kasenyiga akatawona omanyi ono senyiga nga kuba abaana abato ye batera oba naako kasenyiga n'aba ne senyiga n'omujjanjaba wiiki eno n'awona ate wiiki ejja n'adda wiiki eddako okitegeera kati nga n'eddagala balina omuwera eddagala lyo baalimuwa n'alimira then ne batugamba olunona lw'eddagala olwali lulina okuddako yali alina okukola ki ofuna akayiso kubaba nga abajja tuwa amakerenda then afunireko n'empiso kwezi ensonga ezaali zeekuusa ebiri mu olubuto okubanga lugira ne lumuluma omugongo lwakuba nti abakebezi ba wano ku TikTok buli kye twayogerangako luga King Sheebah omugongo gumuluma nga bangamba Mukunja omwana tomutwala mu ddwaliro omugongo tebagujjanjabira mu ddwaliro ffe tuli simanyi ffe tuli bakazi eddagala ly'omugongo woba tolimanyi jangu mu inbox nkubuulira eddagala ly'omugongo nina wano mikwano gyange bali 3 bakadamu bampita mu inbox buli omu baŋŋamba eddagala ly'omugongo simanyi omwana aba ayagala kati amazzi gaweze mu mugongo amazzi mangi nnyo amazzi mayitirivu mu mugongo Mukunja oli muntu mukulu weebeereremu tegeera ekirina okukolebwa okendeeza amazzi mu mugongo kati ne ŋŋamba nze amazzi amangi mu mugongo nga nuunemu aliko kataapu nti nsumulule gayiike yenkolere kyamazzi munange engeri nze kesigendera nnyo ku basawo b'oku TikTok wano kuba abasawo b'oku social media bo eva batomeza
nakwata Sheebah nga mukebyakebya mpaka mu ddwaliro ne ngamba omusawo wanangamba nti Mukunja gano amazzi gwalina okuganuunamu ne mubuuza ne nnuunamu gye nnina okuganuunamu message gye nnina okukozesa okuganuuna nja kuddayo nkole ki nuunemu amazzi. Are you for the getting? Era nagenda omutima agunkuba mu ddwaliro ne ngamba ntuusu bayinza okundagirira abasawo b'omu ddwaliro Mukama nyambe tebafaanagana ab'oku TikTok aba social media. Munaye tulwala ebirwadde ebyenjawulo era nga bijjanjabwa mu ngeri ez'enjawulo naye abantu abamu bagane beerabira nti ye bw'aba yakozesa mesadi bwenti neewonya omugongo mesadi eyo si yegenda otereeza buli omu. Are you for the getting? Kamba ekyokulabirako ekyangu nze wendwala erinnyo waliwo abaddira amannyo n'agula Colgate abo n'amuwonya. Eri abagalwala naddira ebisirinza bino ebiba mu kyoto n'ateeka mu linnyo ne liwona naye olw'okuba gwe ebisirinza ebyakuwonya si ebigenda owonya gundi naye oli we bimala omuwonya ye aba alowooza ensi yonna ejja wonya bisi. Kati abantu abamu abawala webalwa Olivia nsanise okulaba baby girl kalungi nsanise okulaba Nakiyingi Naamala Jennifer Maria Vibes nsanise obalaba bataata ne bamaama abalungi. King Sheebah mumuteeke mu ssaala 5 gwe tomanyi kyempulira. Bino ebintu by'obulamu Mukama yabutwazika bwazisi okategeera boy. So kati abakazi abamu abakyala abasinga olw'okuba bo balina akadagala kaabwe ke bamanya akawonya omugongo. King Sheebah olwayogeranga ku mugongo nga bo batabuka Mukunja kola kyolina okukola tandika n'abanga tandika koze yeba naye ntandike ki kyemuntu mu olw'empaka boy. We namutwala mu ddwaliro ne bamutandisa ka treatment ako. Kati mba njogera ne pastor oyo muganda we aŋŋamba ffe twafuna ddagala lyaki twafuna ddagala lya biri byokka tewaliwo liri ddagala ddala. Ne Sheebah mwennyini simanyi oba yatya mpiso gye baali bamugamba oba baali bamugamba nti lwakomawo aba alina okufuna eddagala eddala ku eryo n'akayiso oba yatya agamba muganda we nti munnange ng'oggyeko lino waliwo n'ebirala bye tulina okufuna nange sirina kyenja baliimu. Nabadde njogera bwogezi naye anyinyonyola mubuuza aŋŋamba ebyo tetwalifuna konze kati obulwadde bw'ogamba obumuluma olimukwasaganya otya nti namugulirayo wali ku bukerenda muganda n'obwo obukerenda obugulirire boy ojja kutukuba obulango wano nga tekyali kyetutaasa. Kati ng'omuntu ne ŋŋamba oba obusungu bubaawo oba tusowaganye oba tunyiize Sheebah ne mugamba akwata omwana okole kyolina okukola ofune eddagala eri okusinga okudda eyo mbu muli mu nnyumba kana mugambye kwata omwana obeeko kyokola ng'omuntu omutaasi okusinga owooza nti tugulayo obukerenda wali ku kakiriniki ewa maama Naaki. Naŋŋamba sirina transport ogutali musango sikyogera nga amusalira omusango nti obutaba na transport gusobola oba omusango nange nsobola okukeera nga simulina n'omuntu omulala yena. Ŋŋamba kati wulira sitole boy okategeera. Nakigozi agambye Sheebah azaale buzaazi kiggwe ye Mukama Katonda. Kati gwe nga tonnazaala okategeera ddala. Omukambwe Ssaabakambwe Nakigozi Erina nsense okulaba. So omukambwe Ssaabakambwe yandagidde mu bukambwe bw'ekika ekyawaggulu itambula genda mu ddwaliro olabe King Sheebah gendayo omwana yajja n'akulaba mu kkomera kati ali ku macupa ali ku kitanda Mukunja togenzeeyo bannaye babiŋŋambye ekiruwo n'ekirala kyolina okumanya ttaano yesi mulwadde nange ennumwa naye kaakati oyagala gamba nti nina empisa ey'enjawulo gye ngenda omufumitamu nti wentuukawo oluba otuukawo ngende nga okategedde boy. Ekikulu kuba nti abasawo kasaba nti atuse mu mikono gy'abasawo n'ava mu nnyumba mu kazigo mwabadde nti tuli mu kazigo embeera mwetugattidde ekyo yekisinga. Era nze kye nnakoze omutima gwange mpulira nti
mpulira nga nakoze ekyabadde kyetaagisa, otherwise embeera ebakusukkaawo twali tujja kutuuka akadde nga nze sikyasobola bino kubinnyonnyola. Ate oba onnyonnyola byaki bakugamba lwaki tewabinnyonnyola luli nga bikyasobola okuyamba. Naye ate nange onnenyampola nti muganda wa Sheebah twatuuka Nakigozi Erina agambye Mukunja gwa muzina obusungu nga mulina bungi kati musango kale tukitwale nti nze kale nali nkikozeeko kale musango ki mu filing ya Uganda guba musango kigwogezaako okunvuna kale Sheebah muto ali under age kane waliwo abantu abamu abajja ku gundi n'ofuula ensonga ennene ng'ate ensonga ntono Mukunja gwe wamulya gwe wamusimeyi wamuno gw'oli mbeerera okategeera ttaano. So byebyo ku kitanda yonna gyali ne gye bamwadimitinze Mukama mulungi nti abasawo ali mu mikono gy'abasawo. Abasawo Mukama abakoze abasaasire bakole kye balina okukola ttaano kuba abasawo si ye bawonya Katonda yawonya ensonga lwaki eriyo be batwala emulagira ne bafa. So ffena tuba tulina kugamba kimu Mukama ayamba. Nange nagwe nnuma obwana bwa King Sheebah bukyali buto boyi. Sheebah obwana bwe bukyali buto mullo. Sheebah omwana we yazaala abaana bana omu n'afa n'asigaza abaana be basatu. Omwana alimu ng'omukulu yoyo omwana gwe mwalaba oyo ali okusoma oyo gwe twatwala eri ku ssomero. Then obusigaddewo waliwo kaalina oba kalina mu B1 bakayita Nantumbwe kato mu mbeera yonna Sheebah Mukama Katonda saasira busaasizi bamuyita Isima ye mukulu then Nantumbwe ke kato then waliwo n'ali wakati awo n'ebyo byonna bito byana bito nti Sheebah Mukama ne wamutwalira wano waliwo abato abatajja namanya nti maama yatugendako nga bali bitegeera bakuze nga nange bwe nali kuba nze nage tutegeera nti maama yafa gwe nkuliddeko abadde siteepu maaza nga nali musiniya 6 musiniya 12 babiŋŋambako awo naye nali nga ne waaba yafa era byali tebinkyankwatako kuba kati nga ne wenkabeera yali tajja zuukira 5 kati musiniya 6 wentandikiro kifiiringira ddala muli mu mutima nga mpulira n'obulumi nga buli ekintukako ne kindeeta okunakuwala ne kindeeta n'amaziga mu maaso nga ngamba kale maama singa abaddewo 5 maama singa abadde teyafa maama singa abaddewo okategeera boyi. So mwakola ebintu bingi ebiteetaagisa tetugezaako okutegeeza nti singa King Sheebah abadde nange teyandirwadde kutuuka ku mbeera naye boyi mwatulaga embeera etali nnungi baganda bange era singa si okwagala kuli okw'omu mutima 5 zinandibadde nsobola n'okutunula ne ŋŋamba kati bano mbakolere ki kawoga tuli mu nju tuli mu kazigo ajjanjaba ne gwe bajjanjaba mwenna muli omwo buli omu mulwadde tolina kwogenda kunenya nti pasita newe yandibadde tatutte Sheebah mu ddwaliro twabadde tusobola obutanenya pasita. Are you for the getting? Ndi ajja kugamba muganda wange nange mbadde ku ndiri mbadde wansi nze yandimuyambye omukwata mutwale mu ddwaliro okategeera. Ate Sheebah tojja mugamba nti kati Sheebah gwe kwata pasita omutwale mu ddwaliro oba Sheebah embeera etabuse fuluma ogenda oyiye woofuna obujjanjabi. King Sheebah omuga fuluma ogenda ofune woyiye akaddagala obuddwaliro wookabirira obwo mugambe banaye bampe eddagala naasasula nga mponye n'agenda ateekamu kawalagi n'agenda n'ayiwako akawalagi nga talina nagwe yeebuuzizzaako gw'osindise ng'embeera mbi omusanga abuuka kubanga ajjukira walagi awo omuntu amaanyi omuntu ne waaba mulwadde waliwo otwanyi otwo twafuna otw'olulimbiikirizo otumulowozesa nti oli mulamu kumbe. Emmanuel, how are you are for the opening of the person is the door. Okategeera. So mu mbeera eyo nakwatiddwa nnyo ennaku mu mutima gwange n'obulumi era pasita muganda wa King Sheebah bw'otayigira mweno mbeera mu buladi wange kuba oli mwana wa bulenzi toliyiga nti bakadaama abawabya si bakadaama bonna sisobola kyogera bwentyo kuba si bonna naye akabonda akatono akagamba nga pasita Sheebah mujjeeyo tubazimbire ennyumba tubayambe oyo Mukunja kati oli eno bali eri ayinza n'ogaggawala nga gw'oli eno
pasita bw'aba atuuse ku leva ebeera mu nju mu kazigo ke bapangisa nga asulamu ne muganda we sisita we Sheebah, nga pasita talina yadde tipi asookerwako abayamba okudduka mu ddwaliro in case of emergency, naye nga mwamuwabya nga n'ennamba ye mukyagirina. Kambuuze lwaki sente ze mwamugamba nga omusindikira ze mwagamba nga nti mwazisindikiranga Mukunja, lwaki temuzimusindikiddenga? Birumya nno omutwe bikyalenjinga. Abamu batemwagala n'okwogerwa byogerwe kuba biswaza, naye ekibuzo kiri nti nga bwe mwagamba nga nti Mukunja afunira sente ku Sheebah, lwaki sente ezo ze mwampanga ze mukkiriza nti mwazimpa, lwaki mubadde temuzimuwa batuuke bambi mu mbeera eyo? Kyemugamba ennamba ya pasita teriiko mobile money, tegendako sente we muzisindika. What is it for the mean? Bantu mmwe muli babi, ate temwagala muntu abagambako nti muli babi, naye muli babi temuli balungi. Owabya munno mu bino ebyekisiru omuntu asobola oluzinga obulamu. If it is not for the doing, nti nze ate King Sheebah twali twafuna bondi zaffe ezitugatta, twali twakwatagana ebisukka ku muntu byalabisa amaaso. Nti ne bwe nabuuziza buuza pasita, omwana yafuna eddagala liri eddaali alina okufuna ng'oggyeko bye muli ogamba tulimufunirayo ku buweke mu kiriniki, nabadde nsobola n'okusirika. Ne mugamba boy okategeera, naye mubengako n'ekisa mu mutima baganda bange. Bw'oba ofunye ekyokulya n'olya n'okutta, tokozesa amaanyi gojje mu mukkuto kufiiriza bantu balala boy. N'ebintu mbyogera oluusi nga mpulira n'obulumi ku mutima. Mwakozesa amaanyi mangi ng'abantu abayamba ku King Sheebah oyo mulinga abagamba mwabateeka ku pelloolo mubasasula, ne mutuleetera okukoowa n'okwetamwa. Kyokka yesaawa yemu mwe muvaayo Mukunja coming and helping, Mukunja going and helping. Nkugambye Rwanda Day eva naye nga babitadde nga Sheebah ali ku macupa. Natuuse ku commenting nga kato switch nga babitadde ku Facebook. Mukunja yanguwako, genda, omwana Sheebah yajja mukomera n'abeerawo nga bakusibye nga laavu masa akusibye, genda mangu. Ne ngamba nti gw'otwala supiidi. Aha, muttira bannammwe boy. Mwasudiyanga King Sheebah, kati wuyo embeera gy'alimu, lwaki musindikayo nze omubi? Mwaba nsindikayo kyemugamba temusobola genda mu ddwaliro. Oba nze nina empiso y'omuggo gwa Musa ey'enjawulo ennyo nti bwentuuka bwe nti mu ddwaliro ng'awonerawo. Nze mubi fetu. Kati ate muddira omubi gwe mwagala abibeeremu. Lwaki omubi yagenda ng'abalungi we muli? Okategedde ttaano wange. Mukola emitima emibi, mulina emitima emivundu boy. Mukoze ebintu ku nsi era Mukama waali bibaddiza bye mukoze ttaano. Mujja bonaabonane, mujja tuuka mugambe ye bano abantu bosanga n'agamba naye nze Mukama nakukola ki? Nga tojjukira mwana ebintu bye wakola ttaano. Mbadde wano ku social media nga ndaba Maama Fiina ayogera ku channel ya SB4 nga n'amaziga gakulukuta. N'agamba neewadde liivu ya myaka 5 sigenda kuddamu kuyamba muntu mulya mmere. Ku sente zange zenkwata ezintuyanya ne nnyamba abantu ne munvuma ne muŋŋamba sente nzijja mu gavumenti, bameka abazijja mu gavumenti nga tasobola yambayo yadde omulema kuko. Bwe ziva mu gavumenti bwe bakuwa nti zino zivuddemu, Maama Fiina n'akuwa sente nti zino zivudde mu gavumenti, wozitwala mu ddwaliro bajjanjaba omulwadde bazigoba. Bw'oguliramu omulwadde ekyokulya bagamba ezo za Maama Fiina tuziganye. Muvumya omukazi yeekyanze ayogeddawo ng'obusungu bumuluma nga n'amaziga gakulukuta, n'agamba emyaka 5 kaneewummuze sigenda kuddamu yambamu na Uganda noogu. Naye ng'abavumyenga Maama Fiina muli wano ku TikTok, muli wano ku Facebook, muli wano ku social media. Omanyi abantu b'ofiiriza nga nange muntu alidde boy. Okimanyi okusoma Makerere Maama Fiina ge gabadde amaanyi gange. Mumanyi abantu be mufiiriza mu mbeera eyo. Ku nkozesa gye mukozesaamu emimwa gyammwe munnange emirungi ennyo Mukama gye yawumba. Kozesa omumwa ng'ogatta ku banno, tokozesa mumwa ng'otoola ku banno. Nakibegayirira ne ngamba ne bajjali bange boy. Now you are for the going of the looking. Maama Fiina atusuddewo buli omu gw'abadde ayamba, agambye akooye tagenda kuddamu yambamu na Uganda n'omu emyaka 5 ng'awummudde. Aha, ababadde bavuma Maama Fiina nga bw'akola ki woledde bebebebebe mugenda yamba babadde ayamba.
King Sheebah essaawa eno gyali ku kitanda. Why are you for the tagging y'Omukunja? Why are you for the saying y'Omukunja genda, Mukunja genda? Gwe kyogamba bw'ogendayo ofuuka wa bbulu bakugobayo. Bw'obanga tonnalowooza ku kuggyawo mpagi ya muntu, making sure gundi waavaawo ojja kuyamba. Bwe muti bwe mwalaga muganda wa King Sheebah nti Mukunja waavaawo ffe tujja yiwawo omubiri mumusuubiza studio tugenda kuweereza miliyoni 4 ogende mu studio mukole ennyimba za ne King Sheebah ebyo ebiyimba byakola ne Mukunja tebiri ku standard tugenda bazimbira tugenda bagulira ettaka eddene tubazimbire tugenda kola bitya. Why is it for the reaching, for the unextending nti bali mu kazigo Pastor mulwadde ne Sheebah mulwadde muli luddawo abasuubiza okugula ettaka eddene bagulira ettaka eddene mu bazimbire kyemugala temusobola kukwata ku kasente akakugula ettaka eddene n'okubazimbira kasooke kataasa obulamu bodde engulu. Bwe mmere ettima ebbi nga mugamba Mukunja yafuna omutima omubi mwe mutuleeta emitima emivundu boyi mwe mutuleeta agatima agavundu boyi. Zina mikwano gyange mba muyita Lilian omulala muyita Esther waliwo ne mikwano gyange abalala bali mu tiimu King Sheebah baali baddayihaadi ba King Sheebah be buli ajja mu inbox yange ngamba Mukunja nga wakyuka wajjawo ogutima ogubi bwe gutyo nga tewalina mutima mubi nga tewali wa mutima mubi nga tewali muntu mubi. Bamanyi okujja ne baŋŋamba ebya King Sheebah ne mbitunuulira butunuulizi bwenti naye nga bali bakimanyi ng'omuntu aŋŋamba akantu kamu ku King Sheebah nti Sheebah ali ku luguudo bw'ati tumusanzewa nga buli kyenkola nki oba ngenda ku university oba ndaga byonna mbiwummulizaawo nensooka njiriba mumulabye luddawa aliwa n'otuuka ku street bweti ne bagamba abaddewo okesaawa nga 2 emabega naye akutta omwo serengetako eri gye banywera walagi kirirako eri ku masabo g'eri waggulu noonoonya ng'olinga anoonya omwana gwe wazaala noonoonya ng'olinga anoonya oba ng'oli akusanga omunoonya munayo yeewonya omubiri nga oli akugamba anoonya bizinensi ye kati tayinza beerawo Sheebah waatali era kyovulaba alina otambuza ebigere amunoonye bonna wonna wadda amaze emyezi emeka nga taliiwo wampulirako nti banfulumya mu nju wampulirako nti midiya zange zisse wampulirako landiroodi nti amanja nziriridde muki wandabako nti nali nvuga lwenjirova nti kati ntambuza bigere bwe babagambako ku bize byammwe nga muzimba gatala emitwe ayogedde bubi Mukunja oyogedde bubi de mwaboogedde obulungi nga temwejajinga nziriridde ki musical ebivulu byange oba onfolowinga nina kyenzidiriddwa bakye okategedde but when and for the saying ate mu bulwadde tetugenda kuleeta mwoyo nonsense. At least Sheebah asooke awone mukama bw'abanga kwe kusiimako tulwane tukole buli ekisoboka buli asobola okukola ekisoboka ekisinga okwetaagibwa saala eri kirala teweeteeka ku puresha mbw ate tukole kino tukole ekisinga okwetaagibwa saala toddaawo noga ate bakole bwe bati bamukole bwe bati towa nnyo magezi ne baprofesa bafa twetaaga saala. Mukama tumugambe ekintu kimu taata Katonda mukama Katonda eyakuuma Sheebah nga ali ku kkubo mukama Katonda akoze ebyamagero mu bulamu bwa Sheebah mukama Katonda eyalinyisa King Sheebah ennyonyi jo nabadde wano n'abagenye ku Ganjani Army abawala abalungi abanyirira bakola ku ma TV nakwata ku ttama n'agamba King Sheebah omulalu yalinnya ennyonyi nga nze ategeera sigirinnyangako bwe akantu ako kankubye wala 5. So mukama Katonda yakolera King Sheebah ebyamagero bwe bityo n'abasinga King Sheebah onyirira abamusinga obubina ensusu ennungi na buli kimu bye batatuuseeko mukama Katonda n'akadde kano vaayo 5 mukama vaayo otherwise obwana bwa King Sheebah bukyali buto nnyo obwana bwe bukyali buto boy mukama asaasira buli omu.
ensonga lwaki mbagambye nti nange nalisigadde ndi munyiivu naye mukadde kano tetusobola okuuma obusungu ku nkomerero ne bakugamba mukama amututte amugjeemu omukka obusungu bugenda ba bukyayamba ki at least asooka atereere Ashid bebi waali awo mumpeeko bebi wange wabawa naye tali ku ssomero writing about now so mumbeera eyo mukama asaasire busaasizi naye nga kituba ekyokuyiga buladi wange 5 tukendeze emitima emibi mu social media wano kyogenda okusiga yagala gano ojja kikungula ne wonaaba tokikungudde leero gwe ne wotakikungula abaana bo bajja kikungula bwe mwalaganye enzikiza mwatulaganye enzikiza ne tutuuka ne tugamba tufaaki mwatulaganye enzikiza ne muvuma Mukunja nga gy'obeera mulina kye mwaba mutuma nti kola kino mutwawudde n'abantu be twali tukolagana nabo mu bulungi nga tuweesirikira buli omu ekyama kya munne twana extenting omusajja yatutegeke yatutwala ku nnyonyi yatusasula emitwalo 2 naye ne tuba bamativu n'ensirikira ekyama ne mugamba taata ebyaddala otukoze bubi nnyo naye sigenda kubyogera katugume bw'olifunayo kaddiirwa akalala ak'okulinnya ku nnyonyi leero oyinza oba tewatusasudde ne bukya nga aliwo connection gy'osobola otuwanga basobola otusasula kankuleke sijja kubyogera bannange kino ekiwala ekyomugongo gulinga ogw'empisi kino ekyansiba ne kiryoka kituteeka ku pressure wano ne kijja ku social media King Sheebah mumukozesa gaggawala omwana mwamulinyisi mwalinya ennyonyi mutuwululage budgeti sente ziriwa sente ziriwa sente ziriwa sente ziriwa sente ziriwa sente ziriwa twagala sente okakana nga nvuddeyo mu social media mbyogedde nengamba abantu bana esente zemutulanga omutegese yatutegeke kata bamuyita je ali management yatusasula emitwalo ameka 2 gwe kimanyi enkolagana kati gye twalina n'oyo boy yafa okimanyi yanyiga yadde tayogera okuswala kuli mu mutima ye nti ne waba yanditutte muyimbi kati ebweru abayimbi bamumanyiko kiri nti tasasula okimanyi naye nga teyali nteekateeka yange nti tuveeyo tubyasanguze mu bantu naye nga akaliro nange kanjokya emitwalo aga 2 mu bufunze Sheebah yafuna 10 nange nenfuna emitwalo 10 naye olwokuba yali atulinyisiza ku nnyonyi banange ku nsi bw'otayiga kusiima ekitono n'ekinene oba tolisiima nze ng'omuntu nali appreciation nali maze okusiima ninga oba tatusasudde kasita twalinye ku nnyonyi batukoledde visa mama joke abiyingiddemu batukoledde tiketi ningamba kale oba tetufunye sente Mukama Katonda akimanyi sente tezeeta. What is it for the singing? Yes, what is it for the same? Chechiganye. Kati mbadde nsaba either oba olina genda ojjira ddala ku office Machi ndi opposite military barracks kati mbadde nteesa kanveeko ku live ndi ku live kanve ku live then I am for the telling kale senke ngenda bankuddira kanve ku live okategeera Christine Namakula agambye Mukunja mu kifo ky'okugenda mu ddwaliro okujjanjaba mukazi wo Sheebah oli wano oyasama mpozi mune nasoma busawo ate mune yandaba n'ebbaluwa agenda kunyiiga Mukunja ayanukula atya bw'atyo kati gwe kyongambye ekibadde kirungi ddano mwagala obaanukula obulungi naye n'otajjukira gwe kikyobuuzizza muntu ontaddeko n'okwasaamirira ssebo simpo kira wange oli otya taata muganda wange simpo wakuba hiiti naye ebintu obizanyiramu si gwe alina okundagira ogendayo kuba ne wengendayo
okugendayo kwange si yekuwonya King Sheebah boy. Essaala gye nteekamu ne mbeera wano okuganja ni ame wange ne ŋŋamba Mukama Katonda taata kola ebyamagero. Ekitegeera essaala gye nteekamu esinga ekintu ekirala kyonna kyonna. Essaala esinga bingi ewangula bingi. Bw'oba owulira oyagala ŋŋendeyo naawe osobola okulinnya n'ogendayo ttaano. Waawe kyawandiikibwa nti Mukunja yalina olaba abalwadde ekattaano. So yebyo. Era mmaze okuyiga mukadde kano kyemmanyi pasita muganda wa Sheebah essomo lyayize nyinza oba nange lyerimu ku byenjize. Bamotivating speaker baakuno obawulirizanga kitono bali nga mwayiwawo amaanyi. Bali basanga mwamugamba bigambo. Omusajja atuuse ku levo bali mu nju sisitandi bulaza mu kazigo beebase twana ekistentingi ne transport okutambula ova mu nju mwe beebase okugenda mu ddwaliro taliiwo. Ng'abawi b'amagezi ba wano mwatuvuma ne muvuma ffe ne mukamala ne mukatagga bukatazi. Ng'essaawa eno boyi simpokiira abantu si balungi boyi. Mubagendeko mpola Brazilian girl I loving you so much. Abantu si balungi. Timu King Sheebah abantu si balungi. Achola bino byonna Mukama asaasire. Mukama yamba Sheebah awone. Addeyo gyali babeereyo nga balamu Mukama abakuumi. Oba oli awo si ekyokuyiga ekisembayo. Nange nsigale mu bulamu bwe. Era kati ngenda beera mu bulamu bwa mirembe nnyo. Sikyalippoka nansi n'abantu bansi. Waliwo mukwano gwange bamuyita Shamama we nabanga wakiri nebowa nga mukubira mga Shamama jangu ku imo ndageko obwongo butowolokoke kuba abasawo b'ekikugu bagamba kuba omukyalo omwami buli we ukitegeera. Era Shamama wange nkwagala nnyo sweetheart. Prince Isaac how are you? Kulikayo ebusoga gye twabadde taata simpokiira ane mukulika eyo bataata. Omwana soda mwebale bambi nabagambye budde bwakiro bambi mwebale bambi mwebale nnyo mwebalire ddala soda bambi. Kati gamba sesemu mu bantu abayagala Sheebah King Sheebah waliwo akalenzi kali awo kalinga akanyalwanda buno obusajja bulinga obukolomojjo bambi kayagala nnyo Sheebah. Lwaki yamwagala nnyo nti mu kutandika Sheebah nga tutandika Sheebah twamutembeeyanga nga abatembeeya obuleega endiboota. Va ku bino mwe bye mumusanze wano ku media nga kimaze okukwata emmotoka emaze okusimbula ne mubuukira. Mu ntandikwa nga n'abalina zi YouTube ez'amaanyi n'ama TV n'amaki n'abalina zi TikTok nga baamuzira. Afe omulalu taba ku channel zaffe. Ffe omuntu atunula bw'atyo taba ku akawunti zaffe. Omuntu awunya bw'atyo. Oyo soda ne bayiwawo omubiri. Bambi ng'olumu batambuza bigere ne bajja ne bamunoonya eyo. Muli bibuuza Shifa alibabuulira. Kati akadde katooka soda agambye atuuse mu ddwaliro. Soda embeera eri etya? Can I for the looking? Madubala ze. Andede Madubala Princess akawaali nga wenindako soda ngambye ali mu ddwaliro. Ndabe embeera ambulira embeera eriwo. Soke Madubala kati gwe abantu abamanyi tebaba kunyumiza. Babi. Balabika embeera gye bali. Me for the sing. Madubala kankuleete kuba gwe abantu obamanyi obubi bwabwe kati gwe bakulinyisa n'ennyonyi n'otuuka eyo ng'embeera yakubijjagaddeko dda. Musajja watu ne bakuteeka mu katanda ne bakutwala n'onaaza embwa. Madubala bambi naye nga bakusudiya nti kootuuse Dubai obugagga buzze ne famire yo. Musajja watu n'abeereyo mpaka webyagaana. So soda yatuuka akadde mbadde mbagamba oyo omwana soda yatuuka akadde gweno gundi esembyeyo n'alabanga ebyaddalamu. Era ne soda yali agamba wa Mukunja alimba Mukunja tasobola kugoba Sheebah Mukunja akangamu boyi ku luno nasiba omutima nga nange njagala ndabe bye mwaŋŋamba ngamba waatali Sheebah waatali tosobola gwe yadde oyimba tosobola yadde enjuba kugoba landiroodi ajja kufulumya boyi omanye emyezi gye ndimu
nga tuzzaako ekyokulaba embeera King Sheebah gy'alimu mu ddwaliro, nsaba gwe wenna ali eyo nga gw'omu oba nga wali osapootinga ekintu kye bagamba mu Mukunja alya ssente za King Sheebah n'ebirala bingi nnyo. Nsaba comparing embeera King Sheebah gye yalimu ewa Mukunja n'embeera gy'abadde alivinga okuva lwe yava ewa Mukunja paka kati bw'ali mu ddwaliro. Mirundi emeka gye mwalaba King Sheebah ng'ali mu ddwaliro bwe yali ng'akyabeera ne Mukunja? Essaawa zino embeera yamusukkako, muganda wa King Sheebah agezaako okwetondera Mukunja, byonna bikyali awo. Kwegamba nsaba koze comment section oyiseewo endowooza yo, naki kye wandiyagadde okwogerako. Akakiiko akaweddewo batugambye bwe batwongera eno bweggwamu nga tewali nkyukakyuka lifaalo to Mulago. I'm using English just because I don't want to discourage her. I don't want her to lose hope. Bakitegeera naye kasa eggwawo nga there is no difference, they will send us to Mulago Hospital just for more medication. I have used the English, my dear friends. I don't want her to lose hope, because you have been telling her encouraging words, not to lose hope. You are going to be okay. Today you are going back home. So that's why she is like that. But the doctor told me after this she will come and make some. After, they will take her to Mulago. Bagambye ng'ogyeko ebyo bye bagambye. Kyebagambye ensonga lwaki obulwadde yatuusa okugonda bw'ati mbu alaika ebbanga lyamala liri eri abantu abasinga mulimu ati mwetaaga kunnyonnyolwa. Omubiri gwali gugetinze used, kati ebbanga ligwamalamu ebbanga awo nga teguufuna ne gunafuwa. Ate n'ekirala n'eddagala liri lyamira omubiri gwali gulimanyidde nga gulimanyidde lituuka eseera ne gulimanyiira nga lifuuse lya bulijjo. Kati baali balina omumukyusa bamutabulira eddagala eddala, naye waaliwo okugayaala. Ate n'era ebbanga lyamala ewaka eyo ng'agamba omugongo gunnuma, ekifuba kinnuma. Kati bo balabika baagayaalamuko, balwamuko mumuleeta mu ddwaliro. Kati nekikosa immune system, nekikosa busawo yatugambye white blood cells eziyambako okulwanisa obulwadde mu mubiri. Kati zaanafuwa, obudde bwakakati zeetaaga boostinga kuba liri eddagala lye bagenda okwadvansi nga liba ly'amaanyi. Bwe lituuka mu mubiri nga munafu, ng'omubiri gubadde munafu, lisobola okuyisa obubi omuntu. Liba ly'amaanyi, ziri empeke ze baatulaze ziba z'amaanyi. Kati omubiri baba balina okukola kye bayita okuguteekateeka. Kyekino kye tuliko wano eno olwaliro, okuguteekerateekera liri eddagala ligenda okujja ng'omubiri gulirwedde oli receivinga. Eno eddagala lye baamukubye ntuba nga lirwedde oli receivinga. Kati awo naye aŋŋambye oba buli bamuteekako bamala ne bamwekebejja ne balaba ali mu mbeera ki. Kati ŋŋambye eyo bwe liggwamu bagenda mumuwayo eddakiika soke likole mu mubiri, then bwe bamala mugonjo oli wansi eddagala oyo lina okugula lye bamuwandiikidde liba likyaguliwo bali byonna liggweramu eri baligendera omuntu. Anti waliwo lye bamuwandiikidde musawo n'alitabula, naye Mukunja simanyi lwaki eddoboozi lyo teriri kujja bulungi. Naye kati ekibuuzo kiri nti Mukunja simanyi lwaki sikuwulira oba nsooke nejjeko. Semyutinze
yamusindika guesting request olabika esimu yo yebadde simanyi. Brazilian girl agambye kino kiwa abaana b'oku social media ekyokuyiga nti omuntu bw'oba olina ebizibu teweesiriwazanga. Nedda Brazilian bambi muntu wange okuva eri emabega kankomyewo nali mu ddwaliro ndabe saying tuwalige ebyensi bwe biti ebya social media. Mukunja ompulira nayogeddeko ne musawo nantegeeza ebyo nabategeezeza mu luzungu. Leero nga bamaze oyita nga nejuba kaseggwamu naye eddagala lye babawandiikidde musawo lwakubeera waliwo eritasoose kuba tebabadde na sente zimala kubeera eddagala olimanyi erimu liba lyakugulwa tebabadde na sente zimala. Simanyi lwaki Mukunja sikuwulira. Obulamu tebabugula so kati obuvunaanyizibwa bwonna sente zirina okozesebwa biki okumujjanjaba biki gwe byonna babimuwe nze oŋŋambe muŋŋambe bbiiri gwe mugamba amujjanjaba bamuwe eddagala lyali supposed okufuna. Kale ngenda kwogera ne musawo naye era nekiri kyenkugambyemwe. In the case of anything, they will be admitted to Mulago. Masitogedde. Posi nekirala ekirungi alabika nga like ate atali nti ayebye nti owaki bamutunula ndaba musimanyi naye nze ndaba nga agenda atereera jo abadde asinga gamba nti ekifuba kimuluma n'omugongo kitegeera mpozi kati ne wano ku makya ngambyemu tasobola kubuuka ndowooza akyalumizibwa mu ndoomu tasobola dde okubuuka oba okwenyenyanyenyaye tasobola yali tesobola bba nsonga nnene singa ebasita tetugenda munenya n'akabi olw'ensonga teyamanya ate mukutakimanya era n'atakuba simu kubuuza kati ebibaddengawo leero nga nze oluusi kyenina obuliza ova ewa pasita nkiwulira ku social media kati nga ebintu ebyo biyingitemu ng'ate anti mukunja n'abasawo bagambye nti awo yatandikira okukaaba omugongo n'ekifuba muli byali bitandise omukosa nga bitandise oleeta effects ne bagayaala like okumuleeta tetwandituuse ne wano baali bagenda just kyusa makerenda gali ge bamwagamira bongeremu amalala akasobola ofiitinga ne ku levo y'obulwadde gye bwali butuuseeko naye kyaleeta obuzibu balwayo ate ne pasito oyinza obutamunenya kubeera transport ate talina transport era nawe Mukunja byonna obimanyi era nze nja kwebaza nga tonnaba kwekyanga kukola birala byonna nja kwebaza naye nayogeddemu ne Sheebah n'agamba ayagala kukulabako Mukunja
inakyo bambi yakikusabyemu bambi kuba nadde nakatuuka nangamba soda nga mwanchawa nimugamba tetwakukyawa kamaama tetusobola kukyawa Sheebah tukwagala nagamba nene mutajja kundabako kuba ngambye n'okungamba soda njagala mpone nziremu nyimbire ku bantu yayagala kuddamu yimbira bantu kikyayagala ngambe njagala Edwakaya okitegedde Mukunja kati naffe esaala yaffe era kyekifa nagambyeko be nabaddeko nabo jje wano eno nti mmwe ettiimu twejjemu mbusimanyize ndi ttiimu ki Sheebah asooka awone kuba Sheebah bw'obeera naye alina ebigambo byakugamba ng'akolaga abadde alina ennaku ku mutima ate ng'amiisinga kuba yangambye eri gye mbadde soda nga sobola nakuyimba namu sisobola kuba ng'oluusi mbeera mu nnyumba omunzekka fast aba alina okugenda anoonya ekyokulya agenda akole kati nga nze nsigala awo mu nnyumba nzekka oluusi noyagala okulya ku kintu nga tokirina oluusi noyagala obeera awo nga tewali wakitegeera agamba mutwakyawa waaki kati simanyi muganda wange naye nga kyenyinza okugamba bannayuganda ajja kuba bulungi kuba talinga bwe yabadde ejjo naye nga basawo bagambe kasamala opulipe yalinga okuwundi ezo immune system eyo nebeera aweya kyokka kyekirimu ebizibu kuba omubiri gwagonda omubiri gwanafuwa ebbanga lyamala wali eri abasinga bwe mumanyaawo nga tabimira ate oluusi ne keya si ntuufu ekyamazima nga ne keya kuba pasita abadde yekka babeera babiri bokka alina oyiya ekyokulya kye banaalya okitegedde angambye bulijjo akulabula mu bifaananyi ayagala ogendeyooko naye nga gwowoza kimu olinda gwowoza kimu olina byolinda naye nga ye bambi ali eyo era asoose nakumbuuza nti Mukunja asalako enviiri nemulaga akafaananyi ko nagamba bambi nga zikuze mangu so abeereyo ng'agoberera ebintu mpola mpola era nagamba ye tatukyawanganako gwe kyobumanya buli kimu bakikebedde ne batuuka n'okukebera oba shes pregnant byonna babikebedde nga babibuusabuusa nga balowooza byonna okitegedde so bannayuganda bwetyo embeera weeri tugenda lindamu oba ecupa musaga ngambe enze tutwala essaawa nga 2 okuggwamu so bwenaaba eweddemu naye baita waliwo n'amakerenda Mukunja ge batugambye okugula ebweru waliwo ge batugambye okugula ebweru musawa wano ku kiriniki naye tagalina naye gali somehow expensive muko tagenda kugagula bweru awo naye kyasinze ekiki owulidde kyenga nkuwulidde mpulira kugambye bamuwe buli ekyetaagisa bamuwe eddagala lyonna erina okumuweebwa ene ombulire sente bwezi bateereko waliwo ekiri ekikulu bwesinga obulamu
Mukunja kati togenda kujjako okw'omuddwaliro kuba agambye era agala kulabako. Sikuwulira anti kati obudde buno ndiwo nzekka pasita adduseeko waka. Obudde no ndiwo nzekka ate balina obuvunaanyizibwa obulala bw'okukwasaganya naawe obimanyi ebintu byange. Tujja funa jjawo tugafuna omulukankubire shifa. Baadawe nayogeddeko naye ku makya naye mbadde tubadde tulina gye tukedde ku makya waliwo eddagala bantumire mbadde nkedde ku makya ogenda oggula. Kubena ecupa badde namugendako ssaawa 4 zennyini naye eryo eddagala ndifunye essaawa nga 5 nga zigenda mu 6 ate musawa badde ali bize kati awo era ate bakagimuteekako bwogitunuulira yakatandika butandisi tambula butambuzi. Tebamufumisa empiso nga bajja gamba nti eddagala liyinza okwetaagisa nga bamuteekako leero lino ne bagamba eddagala kabaliise mu kanula obutamufumita nnyo mubiri tamufumita nnyo mubiri. Out. Embeera bwetyo bweri. Omugongo ogwo gukyamulumira ddala. So mikwano embeera bwetyo bweri yenna alina asobodde okubaako kyaweereza ku contributinga ku bill y'eddwaliro eya King Sheebah kuba muliwulidde nti bamwongerayo e Mulago osobola okutuukirira Mukunja. Ate n'ekirala ekisinga okwewuunyisa bonna abaapikanga King Sheebah agenda biki Mukunja ali asendeze tewali n'omu asobola kumubeererawo mu ddwaliro. Ndowooza owulira banoonya buli omu alina ebyokkola alina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo naye banoonya omuntu oluusi kale asobola okusigalawo koko oba eddakiika oba ki nga tewali n'omu. So mikwano sometimes ndowooza okufulumya ekigambo wandisoose kubeera nga ate okirowoozaako kuba yadde abagamba nti Mukunja yali ansendeza King Sheebah naye obulamu bwa King Sheebah bwali butambula bulungi nga mulamu si mulwadde agezze alina n'akanyiriro okusinziira bwe mwamulabanga n'okusinziira essaawa endabika gy'alabika essaawa zino. Osobola okukozesa comment section otuwe endowooza yo oba ku kyonna ky'oteesaako oba ky'oyagala okuyisaawo. Osobola okukozesa comment section. Nebaza buli abala video zange to the end ne mutaskipinga bulango nsiima nnyo saba Katonda b'ekyo musinga okwagala nenyongera okujjukiza nti okyali ku All Channel Media. Subscribe for more updates, like, share and comment. Tuwerabira okunyiga notification bell obenga notified brenteka video empya wendi okubatuusaako updates ez'enjawulo ne part 2 ngenda kuba nga njibaleetera butya King Sheebah bw'anaabeera ali.